kyanga bubaawo tugezezaako kale nga tugenda mu disitulikiti ezo okufuna obuyambi ku bantu abo abafuna obuzibu ku mirimu egyo. Twagenda ewa chairman LC5 enyini eyagoba abantu, ne tugenda ewa RDC Amuru disitulikiti, ne tugenda n'owa DPC ebitongole byonna ebikuumaddembe ebiri mu bitundu ebyo. Abo bonna ne babulwa kye batuyambanga. Waliwo embeera eraga nti yamusosoze. Twagala bonna bekikwatako nga poliisi, General Kayihura, twagala President Yoweri Kaguta Museveni abana abantu be bamuwa obululu bwe batulugunya Mambuka eyo aveeyo ajja abayambe. Ekisinga tutulugunyisibwa kubanga sayidi ezo zirimu nnyo embeera y'ebyobufuzi. Bataddewo embeera ebyobufuzi bagamba bo FDC, kati ate bano abava eno mu Buganda bo tebasapootinga FDC, nekireetere okubanga babagoba mu bungi basigaleyo abeeri bokka. Mbadde nsaba President Yoweri Kaguta Museveni aveeyo ayambe abantu be, General Kayihura n'ebitongole byonna bekikwata Human Rights Commission ku bakazi be batta baddira Acholi bakwata omukazi ne bamutulugunya ne bamurepinga abasajja nga 10. Emiti gye tugula mikadde tegivaamu mbaawo wabula bo bali bannannyini byalo bagitema ne bagyokyamu ne bafunamu ne balimawo. Naye kati ffe tuba nga ate emiti tugiguze tubawaddemu akasente kaffe, ate fo ne basalawo nga disitulikiti yetugobe ate nga naye tugiwa emisolo. Kati ekigendererwa ky'abantu abo kiba kitusobedde. Kukubira gavumenti mulanga ejje tutaasi, kubanga ffe ebintu byaffe bagenda bitwala kubanga twabisingayo businzi ng'amayumba n'amapoloti gaffe, era n'abamu abala bajuzi ku TV nga badduka emisinde nga baagala kuliwola sente mukyala n'agaana. Gavumenti ejje tuyambe kubanga tetusobola kukola bali kye baakola, kubanga tetujja gamba nti ate nabo oba tebasala kabo wabula kubanga twasaba tubadde tusaba nti bwebaba nga basitookinga omulimu batuyite tuteese nabo tubalage endagaano zetwagulirako emiti, bakole inspection ku areas zetwagula, tukiryalinge eri eyo kubanga mulimu sente zaffe, tuleme kuddamu kugula miti. Naye tebakikkiriza ko baatuwa wiiki 3 abalala baba